Muganda wange atuliriza tulaba ku Celebrity Extra UG Rock FM UG/ug.com. Olunaku olwaleero simanyi oba ntandikirewa kakati ogamba otya gwali mu nsi ez'enjawulo abali Oman, abali Dubai, abali Kenya, abali Nairobi, abali Kinshasa, abali mu nsi ez'enjawulo okutwalira wamu, abali Kenya, abali Nairobi mu kibuga ekye Kenya ekikulu, abali Rwanda Kigali, abali Oman, Jordan, Bahrain, abali Saudi Arabia, mugamba muti abasista baffe mwena bali abakikwasanya mpola tuli ku Rock FM. Olunaku olwaleero oli MC Divosh Live nga nkutuusa ku ensonga zino zino tambula ku kamera ndi mwana Fred okuvira ddala wali mu Fab Studios. Kamera ekifaananyi kikwasanya bulungi bw'olaba nga kalalinga ebuzeemu ng'omanya nti yeye kale olunaku olwaleero gwali eyo ng'essaawa eno badde olinza amawulire amatuufu agakwatagana ku nsonga zino zengenda okwogerako. Ensonga zino zibadde ziraba by'omu temanyi kituufu kyekiriwa naye ng'ekituufu nze abeera nakyo. Olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga, akasana kavudde bulungi wano Uganda, akakuba kabadde kaga kutonyera naye nga akasana kagamba akasana kajja singa ki enkuba amaanyi. Tuyina amawulire agabadde mu wiiki, tuyina ensonga ya Eddy Kenzo ne mwana muwala Belinda. Ne tujja tuba n'ensonga ya Lydia Jazmine ne Ykee Benda. Amawulire gabadde gatambula wiiki eno nawe tambulidde okugenda okugwako. Twabadde n'amawulire mungi ag'enjawulo naye tunonyamu ag'enkiza gabadde gatambula mu wiiki yonna. Gwali yatusunze Joseph Bwangu tuwuliriza n'okuba ng'otulaba ku Rock FM Live. Olunaku lwaleero njagala ntandikire ku side ya Ykee Benda ne Lydia Jazmine. Amawulire gabadde gatambula nga galaga olifana ibadde bitambula ku social media n'omutimbagano nga amawulire galaga nti Lydia Jazmine ne Ykee Benda kirabika ebintu babimaze, omukolo guwedde ogw'okwanjula. Tutandise bwe tuti leero lwenza okusaawulawo ebibadde mugamba mbusimanyi amawulire emikutu gy'enjawulo gya blogs ez'enjawulo zawandiise nezoogera Ykee Benda awasiza Lydia Jazmine. Naye lwaki mu kaseera kano nga mugamba Lydia Jazmine ne Ykee Benda basobola okwewasa mu kaseera nga kano muganda wange? Nakugamba nze bwino asookera ku wano ku Rock FM ngugambe the celebrity vibes wano nga kutuusa ku amawulire gonna gakwata ku celebrity b'enjawulo. Ekituufu kiri nti amawulire gamadde ku social media Ykee Benda ne mwana muwala Lydia Jazmine babadde ne photoshoot nga ya luyimba lwabwe. Okitegeera abantu basinga basoose okulowooza nti kyaka photoshop, abasinga ne bagamba nti kituufu abantu beewasa ennaku zino naye tolaba ddali andobo yeewasa ne gundi na Rose yadde obufumbo bwamala ennaku 3 n'essaawa 23 n'okutikijjana mu bufumbo ne bukola ki ne bugwawo. Amazima gali nti Ykee Benda boy so tenda tatunda byenda first on every girl's agenda bannange. Ykee Benda oba muyite Ykee Benda. Amawulire galaga nti babadde ku video shoot ya luyimba lwabwe. Amazima gali nti Ykee Benda yadde ekyamazima Ykee Benda yina omukyala gwe yawukana naye gwe yasooka okuwasa ne bakyala n'okukyala ne bakola emikolo. Ebiseera Ykee Benda yali akyafuna etutumu nga likyakula mpola. Ykee Benda n'afuna omukyala. Okitegeera bwe yafuna omukyala ebiseera ebyo ndowooza ne baba obutakkaanya babuyita batya obutakkaanya okitegeera ne baawukana. Okitegeera ne baawukana embeera yaliwo nevaawo kwegamba ekyaliwo Ykee Benda tayagala kinyumya. Ebiseera ebyo Ykee Benda yali akatandika okusala akapata. Okitegeera muganda wange gwatulaba essaawa eno. Amawulire agaliwo nti
Ykee Benda relationship jalimu okwawukana ne mukyala we bali maze emyezi 9 okitegeera myezi 9 nga badetinga buli kimu nga tubiraba ku social media kwegamba tamanyi naki ekyatuukawo naye bonga ababiri bakimanyi ekyabatuukako makasekati gaabwe ye ne mukyala we Ykee Benda. Omukyala bamuyitanga Julie Batenga okitegeera oli mukyala gwe mukyala wa Ykee Benda oyo gwe yayina ne bawukana Julie Batenga bamuyite Julie bana abayimbi wasizza bana twayinanga Julie Angume katwina Julie Batenga kwegamba byonna biri awo obugalo bwa Ykee Benda obugalo bwa Ykee Benda jebale boy so tender at first on every girl's agenda akuba muziki tatunda byenda Ykee Benda gwe ensonga etwesona ku lwaleero ebyabaddewo nga Lydia Jazmine ne Ykee Benda nga mugamba simanya bafumbiganyibwa simanya bakoze batya kwegamba embeera ekyatadde mu suspense Lydia Jazmine ne Ykee Benda bwotunira nti Ykee Benda yaliko bagamba nti ali mu relationship ne Green Official bamaze akabanga ne bakola oluyimba libayita feeling kwegamba ebibaddeawo makati Lydia Jazmine bamusibye ku fake maker kwegamba bibadde awo nga bibuzaabuza Ykee Benda mukyala we yanoba biki ebyabawo mabigako yafuna accident bize bitambula naye kati tosobola kungamba nti Ykee Benda boy so tender first on every girl's agenda bamuziki tatunda byenda yawasiza Lydia Jazmine tekisoboka muganda wange kyoma nti abaseera bisinga abayimbi bakola video shoots ez'enjawulo era na wala katambya katambudde nga bali mu kukola video shoot nga boya kumanya nti bakoze video shoot nga bali emabega bayimba energy wali ogenze wenda nga wali ogenze ku video shoot y'omuyimbi obanga bashootinga oluyimba lw'omuyimbi wabeera abayimba bajiwa omuliro energy jiwe energy okitegeera nti babadde ku video shoot ya luyimba naye tujja kubanga tulufuna mu maaso awo ebyo nanga biweddewo tujja kuba tumanya ekituufu ekiri wakati wa Ykee Benda ne Lydia Jazmine y'omu ku bakyala ndowooza wana Uganda ba vocalist abasinga ba female artists abasinga eddoboozi batandika okuyimba toyagala mwana muwala amalizi agamba atya manager Ronnie Mulindwa ensonga zino zikwasiriza maanyi Ronnie Mulindwa mujjukira mu sessions yali manager waabwe ebiseera ebyo kati sawa ne manager wa Lydia Jazmine. Lydia Jazmine yali magunda Bushington yali manager wa Lydia Jazmine ebiseera ebyo yamutwalira mu Coke studio byali biwanvu sesumanye bwe byawukanirawo Lydia Jazmine ate bamututeko YouTube simanya bikoze bitya kwegamba social media handles ne bawukana ne Bushington n'agenda uwa Ronnie Mulindwa. Ronnie Mulindwa is a good manager by the way. Ronnie Mulindwa movie director actor muzanyi wa filimu kwegamba nti yakyusa nnyo Lydia Jazmine ate ekintu ekinene nnyo so amazima gali nti Ykee Benda boy so tender first on every girl's agenda teyawasiza Lydia Jazmine ndiwuza mukitegedde ndi n'abasinga badde mukimanyi mukiwulirizeeyo nga mugamba banne what is going on no Ykee Benda teyawasiza Lydia Jazmine eyo nga tuvudde twabadde ne Eddy Kenzo Nomukazi be it award winner extra Raymond Namakula obugalo bwa Eddy Kenzo nanyini made in Africa album obugalo Eddy Nomukazi Eddy Kenzo weekeno wale kifaananyi kyatambulanga Eddy Kenzo aline mwana muwala bamuyise Belinda Eddy Kenzo nga aline muwala Belinda amawulire ne gatambula ne gagamba Eddy Kenzo alese ekimyola Eddy Kenzo abaana ne batandika okupostinga Rema simanya kati azirise wali buli omwagumye munne kwegamba biji ne mutambula
Nechinja bagamba kiri kimu nti Rema ya moving on takyalowooza ku Eddy Kenzo ge mazima tudde mazima amatuufu. Rema ya moving on takyalowooza ku Eddy Kenzo yadde ne seke. Oba wasizza batawasizza yamanyi. Obugalo bwa Rema namakula obugalo bwa Rema namakula bali wamma kwewumuzaako. Rema namakula oba muyite Rema wa Hamza Omubwat. Muganda wange Eddy Kenzo amawulire gabadde gatambula nti kino ekimyula kibayita Belinda simanya bamuyita Belinda yawasiza kino ekyana kiwala amawulire ne gatambula. Eddy Kenzo's new catch simanya Eddy Kenzo simanya yaleese eggaali empya kwegamba esawa kakati ke kaseera ambabuulire amazima amatuufu. Mulina okunekwatako kubanga mumpuliriza bulungi. Amanya gono omwala bamuyita linnya zibu yakwogera isoka amanya mazibu nnyo amanya bamuyita Meira Bera oba bakeesa Maso sebiti mene mugamba nti simanya muwala wa mugagga wa Nagaga asimanya ave Tanzania simanya muwala wa Nagaga simanya ave wa baganda bangi amazima gaga nga wayise emyaka egitambulidde ddala mpola Eddy Kenzo nga talina mukyala nga talina mubeezi yazzeemu okulabika nga alina ekijujjulu kye bayise Belinda oba Meira Bela oba Barakeza oba tumuyite Marokweza owawani mulinyi nga lwetadde muli awani e Uganda nga bapepeya Eddy Kenzo musuuza ekyamazima kiri nti amazima ekigambo mukitemye nnyo mabali ku social media bali ku Facebook bali ku Twitter ne mugamba Eddy Kenzo yewasizza omwana muwala wa Nagaga simanya ono omwana gwe mugamba Eddy Kenzo yewasizza Bera Marokweza wanga tutadde wana mu laffe erya wana Uganda okitegeera Eddy Kenzo tunajjukirwa mbu naye nga bya ddala bw'otunulira vidiyo eya ogenda kunzisa omwana muwala yalimu yoyo omwana omuwala gwalaba nga adduka emisinde genda katumala kula vidiyo eno genda wansi mu YouTube ononye vidiyo gye bayita ogenda kunzisa okitegeera eyo vidiyo mwalimu nno ne gundi Namulondo Evelyn yalimu mu vidiyo eyo ogenda kunzisa yalimu Namulondo wa Rema namakula then bw'otunuulira mu vidiyo eyo omwana oyo Eddy Kenzo gwe yali adduka nga akwata ku mukono gagamba ogenda kunzisa yoyo mwala muyita Bella bamuyita Bella mugaseke lya Malokwezo oba Barakeza obugalo bwa Barakeza agamba atya Freddy awo ku Fab Studios awo kulira na Bank of Uganda wagulu awo ku kizimbe bakiyita batya wagulu wa Cairo kiri wagulu wa Cairo Bank kizimbe kiri wagulu wa Cairo Bank gwagala bifaananyi muganda wange ya photoshoot bane basire queen abaja mu inbox yange divorce we kwiza bifaananyi nze ne kwiza mu Fab Studio genda yo muganda wange obenga opune bifaananyi byenjawulo ate kati essaawa eno bwokuba ku namba yange ku screen yawo studio twagisembeza mu bitundu ababere matching ababere basire queen abasinga mu Nnyonyo Salama Road abana be Salama Road asimanya luwafulu kulina nganda Buziga studio eri wano kumpi wano ku Ykee City Plaza twagisembeza wano kumpi branch endala eri ku Ykee City Plaza jango fune bifaananyi oyine birthday mu yamankwetu abantu 20 bwenonyeko tuze wa Eddy Kenzo ne mwana wala Bera Marokweza erinya lyemwadde ya Marokweza Bera Marokweza emyezi emitono egiyise yagwa mu laavu ne Eddy Kenzo bamuyita Eddy musuuza ekyamazima kiri nti Bera Marokweza nga bwe mwadde linnya lya wano Marokweza yagwa mu laavu ne Eddy musuuza naye nga amazima gali nti bw'otunuulira ebadde ku social media nga bitambula Eddy Kenzo ebbanga ly'amaze nga Rema agenze n'otunuulira essaawa eno Eddy Kenzo amazima gali nti ke kaseera Eddy Kenzo yeezeeko ennaku n'ekyana kiwala ekijjojolo nakugambye ekyana kiwala kino kyakula ne kiwola kirina akazigo mu liiso kiriko obuwanvu bwa futi 14 kirina akabiina kakula ne kawola kirina haiti ennungi
Bekisimayiringa toyagala omali kimalirize. Eddy Kenzo Musuza oba muyise Edilisa Musuza ex-Rema BET Award winner nanyini Made in Africa album oba muyite nanyini weekend song the bang hitinga byakayimba kabye wevu za Uganda zone za radio nezem kutu okuli TV ne radio nanyini weekend Edilisa Musuza agamba tefabushamu ku big talent Martin Beta mugamba mutya mmwe kukasaganya mukwango mimi bafali ku level ya mainyo nyo Edilisa Musuza ekyamazima kiri nti bw'otunuulira nnyo enkaliriza ojja kwesanga Eddy Kenzo wala amawulire gadde gatambula nga mwana mulenzi yavuddeyo n'agamba nti yakimanyi Eddy Kenzo takyava waka wa mukadde azaala Bera Mulusubo nga batumuwadde erinnya eryo Bera Mulusubo Eddy Kenzo nti takyaveeyo Eddy Kenzo mbusimanya n'emmotoka gye yayina yagiwa emmotoka gye yayina yagiwa Nyazaala ali mu bitundu by'ejjinja walukuba mu jjinja Eddy Kenzo wanga atava nnyo jjinja yasiba amakande Busoga. Muganda wange kati ekiribwe kiti Eddy Kenzo bobanga watutte mwana muwala ng'ogenda muwasa mwefumbirwe muwasiganye Bera Mulusubo nga bwe muwadde erinnya lya wano ekyana kinyirira ekyamazima ekyana kinyirira eyo nga tuvuddeyo wano wetuuse kati wetutuuse Diana Nabatanzi BBS Telefino waffe the beautiful muze mubungeesa amawulire nga mutambuza akatambi akatalina mutwe na makulu ng'ekyamazima kiri nti mugezako okuwaayiriza n'okubanga musombola ebigambo ebitakwatagana na mutwe na magulu ekyamazima kiri nti propaganda mungi mutambuza mungi ku mwana muwala Diana Nabatanzi neze kisinga okusanyusa ku Diana Nabatanzi omwana oyo ali strong nkidamu Alice obugalo bwa Diana Nabatanzi nga sina wagenda wala obugalo bwa Diana Nabatanzi mugumu nnyo Diana Nabatanzi mwana muwala mugumu nnyo nga gye nkomeza mugezako okucokoza here and there okulabika kati mumucokoza okulabika nti avaayo ayogere abako kyayogera ne mukola buli kimu nenge kyamazima tajja kuvaayo wala katambi kibadde mutandise okuleeta nga mugamba Diana Nabatanzi yalabika mu katambi kano ng'ekyamazima kiri nti bw'otunula bulungi akatambi ako emutambuza si yeye ge mazima aga Katonda naye lwaki obutuuka okukola ebintu nga bino omusajja omukulu simanyi lwaki oba otuuka okwewula bw'oti muganda wange naye ng'ekiriwo kiri nti muganda wange Diana Nabatanzi yonna gy'oli we are going to stand with you tulinawe mu kaseera nga kano ng'ensi eyagala okuyuuza ffe weetuli oyo mwanyinaze nze tewa agezaako bw'ati okuggyako okuwaayiriza n'okuwaayiriza okujjuddemu ate tunula n'abakapostinga n'abakasharinga bonna n'oyagala omukwate n'omugamba lwaki temuliyadde neyandibadde muntu lwaki temuwa ekitiibwa abakyala bamaama abatuzaala osekeera Rock FM koli sebitwaka SYUG devotion matovu nse mbadde okubanga kutusawo ensonga zino nga bwe zitambudde muganda wange bimbadde nso okuweereza na kulwaddewo weekend wajiwumbye byebadde mu week Eddy Kenzo twagaliza ebirungi Ykee Benda ne Lydia Jazmine byonna bimukola olimba lutambule bulungi evidiyo eberenga nungi eve bulungi tubangezanya ku waves ez'enjawulo ku TVs ne radio ez'enjawulo abagala kunfuna ku WhatsApp enamba yange eri ku screen yawo jangu noonyako mu inbox ngamba nti nkolera story eno mbulira story kyekoledde mu wiki kyobanga kikwasaka ja MC Devotion Live nakutuusako embeera nga bwino tutambula nze Devotion matovu lwakatonda n'ensi yange mubeere bulungi mweraba naye nga nabatandikiddewo akagundi akaseri ka comedy awo tugenda bakatika ku channel endala bakayita akayima mukanoonyeko wansi awo tatanso ku uploadinga videos ezimu muzinoonyeko wansi awo mbenga tukwasaganya ensonga zamu mbeere bulungi mweraba